wange ebifaananyi bwe manga nfudde abakyala abasiraamu abali baawaawo munaaze maiti yange saagala byakumbikulako mbuliiso oluvannyuma nze ni mukazi musiraamu mugende mulaba omulambo gwange nga siri mu firuta saagala mwenna bali planinga saagala kubikkula my dead body era alimpoza alinkwatira ku Snapchat akayindo okagize eriiso olifuule white okitegeera tugenda kuziika muwulidde ebigambo bino bividiyo bino manyi mu busazeemu on my death I need the filter weeriba teriiwo temumbikkulanga njagala mujje ku mulambo gwange nga munyiriranga we nyiriridde ku mulambo gwa Isma muganda wange alhamdulillah wa inna lillahi lajiunu Allah tagera kibi mperekedde muganda wange Isma nga abadde ngamba kusima majjo nakwagala nnyo omukwano gwange we have lost a Facebook mouth motor combat gutagenda ever to replace we will never replace Jajja Ichuli. Let the dead teach the alive. Subhanallah. Njagala kwogera kagambo Bob Wine ke yataddeyo mu luzungu. Let the dead teach the living. Yes, let the dead teach the living. Okufa kwa Jajja Ichuli kukulaga nti ensi si ya nnyoko, si ya kitaawo, si ya jjajjaawo. Oli wa kufa. Tugenda kufa oba twagala oba tetwagala. Aya yakange gamba buli kitonde ekino omusayi olaba gw'osala enkoko n'ogirya. Nze oba nkaddiye oba nkuze naye nga munnange yakikoze wankoze bubi nnyo. Wankoze bubi, you did something unrepressible. Jajja Ichuli mwandi musibye. Jajja Ichuli mwandi musibye, wandi kubye ku magulu. N'abeera omulema mu kagaali n'ayasamira omwo. N'okuba eriiso n'olijjamu omuddu ya Rabbi. Alhamdulillah. Gwamisinga ebulake mukasa umanyi peji ye. Nabagaana okujja nga munzunzizaako amabeere. Genda ku peji ya ibulake o following. Tuli mu biseera bya kunyolwa. Tugenze kuziika bwe butyo nno naye we tuli kuziika nange. Omuntu abula okufiirako mu America. Bantu bange. We've gone to bury Isma. It's real. Muve ku bantu. Mulekerawo okwagala ebyobwerere zirifuti. Now we have a lot of assassination group in Uganda. Stop asking for lifti. Linya taxi yo. Mwebasire kwini bana bakuba amasasi mu bubina mujja gawulire. Sasi likwata mu kabina olinye motoka y'omuntu. Omuntu Allah yamugerera kufa olengera wofiira ku muntu. Buli muntu wali agumye munne nti Isma bw'aba afudde teyalwadde mboba COVID oba Ebola oba malaria
Big Rich Junior School ly'essomero w'otwala omwana n'otejjusa. Ssomero lya day ne boarding tuva ku daycare okutuuka ku P7. Abasomesa baffe batendeke ate nga tuli mu kifo ekigazi obulungi awali n'ekisaawe omwana okwetaaya. Eddiini zonna tuzikkiririzaamu. Tusomesa ebya bakery, cookery, kompyuta n'okutumbula ebitone by'abaana. Tulina ebyokuzanyisa eri abato, entambula weeri eri abayizi abava ewaka. Ekisulo kyaffe kya mulembe era ow'ekisulo ebikozesebwa abisanga ku ssomero. Tusangibwa Nsangi emabega wa Gipi Petrol Station. Okumanya ebisingawo kuba ku 070 69 8 12. Big Rich Junior School ly'essomero eririko kati.